Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka guno, amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo yatongoza enkola emanyiddwa nga GROW nga zino ze ssente eziweebwa abakyala abalina bizinesi okwongera emirimu gyabwe okusobola okwekulaakulanya. Ssente zino zaaweebwayo bbanka y'ensi yonna. Omulimu guno gwakwasibwa ekitongole ki Private Sector Foundation ku lwa Ministry y'ekikula ky'abantu. This particular project is meant to support women who are already in business to grow their business, not for startup. We butuukidde olwaleero nga ssente obuwumbi obusukka mu 18 bwe baakaweebwa abakyala okuva mu banka ez'enjawulo omwayisibwa ssente zino. This loan amount has benefited 1,193 women entrepreneurs across the country. Wabula omukwanaganya wa projekiti eno Dr. Ruth Kasolo agamba nti newankubadde abakyala bangi abeetaaga ssente zino basanze obuzibu okuzibawa olw'obutaba na biwandiiko biraga nnyingiza na nfulumya yaabwe mu bizinesi ze bakola. Kubiriza abakyala bonna wadde otundira mu katale, otundira ku luguudo, okola ki, essente zonna z'otunda olunaku zidipositinge ku ssimu olyoka oziggyeko, oba ziteeke ku akawunti olyoka oziggyeko, kozesa money agent olyoka oziggyeko. Lwaki? Banks ezisinga ne product eno tegenda kutunulira musingo naye egenda kutunulira bukakafu ki bwe tulina nti otunda ssente ezo, kubanga omuntu akuwola ssente ayagala alabe olina obusobozi okuzizza. Agamba nti atasobodde kukozesa ssimu wakiri abe n'akatabo bw'asobola okuwandiika okwewala ebizibu. Naye akatabo akatini aka-exercise book akakasuku oba aka-pick fair owandiikemu by'otunda buli lunaku. Oyingiza otya, ofulumya otya. Emu ku bisinga okulimisa abakyala okwewola ssente zino gwe musingo, kyokka minisita w'ekikula ky'abantu Bet Amonge ategeezezza nga kino bwe kitasobola kwewalika kubanga ssente zino nabo baziwola bbanka ate okuzituusa ku bazeetaaga. But when we lend the money to the banks, we tell the banks you must make sure that you recover the money. So that's why as much as possible we are trying to request that somebody must have some type of collateral. And some of the banks are very flexible. They are even accepting group collateral. Abatalina musingo tugenda mu myezi 2 tujja kuba tutandiseewo product ng'eyita mu SACCOs okuyamba abakyala abatalina misingo lwakuba bagenda kuba nga bafuna group guarantees. Kitegeeza nti olina okuba ne banna abakwesiga nga basobola okweyimirira. Projekiti eno yakumala emyaka 5 wabula nga zo ssente si zaakuggwaawo zaakusigala nga ziyamba abakyala singa abazeewola baba bazizizza. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.